Banange saagala tujje wano tutandika ate kutandika kugamba mbu RIP simanya afudde simanya omuwala bw'amusse. Bwe tuba tukyasobola okusindika eddoboozi lyaffe yonna yonna gye tulisindika n'asobola omwana ono okuyambibwa n'okutaasibwa. Kadaama ono bamuyita Namatovu Patricia. Namatovu Patricia boosi we yamukkakkanyeeko n'amusambasamba n'amukubakuba ebikonde n'amala n'amusibira mu ttooyi. Yamugambye bw'aba yeekoza mbu awulira afa agenda kumutta ebyaddala. Oyo gw'olaba ali mu kukaabira bulamu bwe. Ekisooka mulwadde, ekyokubiri omuwala bwe yagambye agenda kumutta. Byabadde bitya? Kadaama ono yakedde ku makya ng'awulira teyeewulira bulungi. Bwe yazuukuse ekintu ne kimusimbira mu ttooyi kyabadde nga kabengo. Akabengo kali kakutteko, akabengo kano kakusimba wano. Ne kino kimusimba mu lubuto n'abula nga tasobola kutambula. Era amaanyi gaamuweddemu n'agwa mu ttooyi. Kati boosi we ndowooza yabadde amunoonya ng'alaba Kadaama tajja okukola emirimu. Yazze mu ttooyi gye yamusanze ng'agudde eyo. Bwe yamutuuseeko yatandise kumusamba busambi. Yamukubye n'amukuba ebikonde n'amusambasamba n'amukubakuba era ndowooza yonna omulaba emimwa. N'amala n'amugamba nti gwe Kadaama oli mu kwekozaakoza nga bw'ofa kati ngenda kukutta olabe okufa okwaddala we kubeera. Kadaama ono alaajanidde kampani ye eyamutunda ew'Omuwarabu. Kampuni ye bagiyita 30 days requirements esangibwa Saudi Arabia. Ye kampuni eyamutunda ew'Omuwarabu. Abalaajanidde mu muyambe naye temumuyambye. Kampani ye ye Uganda bagiyita 5KMG International. Ye kampuni ye ye Uganda. So asobola okuba nti ate amanyi Namatovu, mwatambula mwenna mukwano gwo mutambuze omulanga gwe eri kampani zino sobola okuba nti zimuyamba. Kansooke mukutuuseeko mu bigambo by'omwewulirireko ng'alaajanira obulamu bwe essaawa yonna yonna obugenda okuba nti ate busaanawo nga tataasiddwa. Vidiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Ngudde mu ttooyi kyakwatiddeyo n'omuga ku makyava n'engweyo banjigidde mazzi natandika okunkuba n'amasafaafaafe yampulira buyimba yampulira buyimba. Ttooyi n'engwa nansangayo omusajja atandise kunkuba ankubye nzedda mukwano ankubye nakuba maama abanyambe bali mukunkuba bagambe bagenda kunzita bossi yamuyamba. Kyesaagala nga ffe wano kuddamu kutayipinga RIP Namatovu, RIP Patricia, RIP bannange, rest in peace. Omuwarabu nga mubi, Omuwarabu kino. Kampani yatwala Namatovu mbanga mugimanyi. Watambula ne Namatovu Patricia, mukwano gwo mwatambulira mu kampuni yemu. Kampuni gye yatambuliramu ogimanyiiko, oyina ennamba yaabwe mubakubire bamutaase. Alaajanye baganya okumuyamba oba bamutunda butunzi eri. Abantu bano abakampuni bakabatunda butunzi bwa Kadaama bano natukesa n'abalaajanira nga tebasobola n'okumuyamba n'okumudduukirira. Omuwarabu ne bamutwalira omukozi n'amuwuttula n'amusambasamba n'amugamba agenda kumutta. N'amala n'addayo ku kampuni ne bamuwa omukozi omulala tebamubuuzizza kw'oli gwe eyagenda kugamba mwana. Mulowooza bano bakadaama tebalina famire gye bava, tebalina baana. Bw'oba omanyi Namatovu, bw'oba omanyi kampani ye emanyiddwa nga 5KMG International ey'e Uganda ye yamutwala e Saudi. Then ne kampani ye Saudi eyamutunda ew'Omuwarabu bagiyita 30 days requirements ye kampuni ey'e Saudi Arabia. Naye Omuwarabu muntu muzibu nnyo. Omwana amugambye ndi bubi mpulira sewulira bulungi ekintu kyankutte n'engwa mu lubuto n'engwa eno mu kinabiro amaanyi ne ganzigwamu. Omuwarabu ye atuusa akuba
n'amukubakuba n'amusambasamba yenna n'amukuba ebikonde n'amuwutula nama n'amugamba kati ogambye ofa kati okufa ogwaddala kwe kujja Omwarabu amuteesa ziti amugambye agenda kumutta bigambo bye mumwewuliriddeko ng'alaajana boosi wa mugambye agenda kumutta ate Abawarabu bano babisobola bino ebintu babikolera ddala mulimu Omuwarabu nga tasobola kukutta ng'akutta fizikale naye ng'akutta mpola atya akuttisa akatwa mulimu Omwarabu atagenda kujja kukusalaasala biso kukukubakuba simanya kukukusa n'akuwa akatwa n'ofa mpola ayinza obutaagala nnyo omusumbu we n'akutta mpola era bakadaama basinga we bafa katwa akakulunga n'okawulira naye omanyi kye bayita okukola ng'oli mulwadde nze mu butuufu nsaasira bakadaama sijja kukulimba era nze mbawa respect y'amaanyi mbasaasira kubanga omuntu okukola ng'oli mulwadde kyekintu ekisingira ddala obanga ali ku nkomerero y'ensi okukola ng'oli mulwadde ng'omusujja gukuluma obanga omuntu ali ku nkomerero y'ensi oba omuntu alinnye ku muliro omuntu alinnye ku lyanda ly'omuliro sikulimba kati nze kankubuulire nze nali mbaddeko lumu nga ndi mulwadde naye gye nali mu biseera ebyo baŋŋamba ŋŋende ku luzzi naye nga muli neewulira ndi mulwadde naye mande eyo ku luzzi essujja ne ligenda ne lingwira nga ndi ku luzzi bannange nga nina akadomola kange kaali kalita 5 kalita 10 nga ke nnina naye nga oluzzi gye luli nina kulinnya akasozi okudda ewaka nga wala muganda wange nagwa ku kkubo nenneebaka nembeera ku kkubo wenti mu busubi nga bumanyi ekkubo ly'obusubi naliyo mu kyalo nembeera ku busubi bwenti kuba twagenda mu kyalo okuwummulirayo nendwala naye nalwala nga nina okugenda ate ku luzzi naye nagenda okugenda ku luzzi nga ndi mulamulamu mukko kuba nze saakakibwa nagenda nga ndi mulamulamu mukko naye mba ndi ku luzzi eyo wansi amaanyi ne ganzigwamu n'empulesujja nga linsazeeko nagwa ku kkubo kwennyininyini ne neebako okwo nga sikyasobola kweyongerayo kamunguluza nnuma buli kimu ne neebaka nembeeraawo nga mpulira bugaali bwe bumpitako era waliwo abaali bava n'eggaali eyo wansi nga bammanyi ne baŋŋamba owange mayo tekakuna akadomola tugende eka nengina ne neekwata ku gaali mpola mpola nenzira eka kati omanyi kye bayita omuntu okukola emirimu n'ova mu guno oguyumba n'odda mu guno oguyumba n'ova mu kino n'olongoosa kino n'oyoza ebintu n'okola ng'oli mulwadde ng'oli kadaama my friend erinnya kadaama lisaana kuweebwa respect ne bafunirayo olunaku nga lwa mu public holiday